Mbune Alex Waiso amufumbira omuwambye. Kino ekiyenje. Muna Uganda, olunaku mulindwa lwe lwaleero. Gamba, wandiikawo ogambe nti olunaku lwaleero. Olunaku lwe tubadde tulindirira lwaleero. Museveni awambye Alex Waiso amufumbiro lwaki? We yawambye Bobby Giant teyakoze bulungi mawulire. International community oba international media zonna tunula wano olabe ekiriwo. Ensi yonna erindirira kiki ekigenda okuva mu musango guno. Muna Uganda ojja kubuuza lwaki omusango guno gutadde ensi ku bunkenke. Omusango guno ekisooka ekiyenje ekyo kyekyeropa. Nkiddamu ekiyenje ekyo kye muyina Uganda kyekyeropa. Musango guno nga kyagala okwegulaagula ku international community n'okulaga bano abazungu nti kyo kisobola okubeera kyo kipapeti kya tabbu nnyo era kikuuma nnyo emirembe. Bakiwe ddiru z'e Congo, bakiwe ddiru z'e Somalia, bakiwe ne ddiru ze South Sudan. Okitegera nga kyegula ne bakiwa. Kumbe bona kugamba omuzungu ono yakyasinza okubeera hypocrite. Senga olunaku okeera n'ozanyira ku interest ze. Okitegera omusango guno ekintu ekisinga okwewunyisa mu guno omusango. Bakugambe bagenda kuwulira charges. Si trial ya Kony wabula bagenda kuwulira charges. Kino kye nakugambye nti omusango guno gwa Museveni bagenda kuwulira charges. Senga zibadde trials kitegeeza nti charges Museveni zavunaana Kony ntuufu kati nga Kony balina okukola ki okumutryinga mu kooti yewozeeko. Wabula wano bagenda kuwulira charges ze bamuteekako. Tulina counts 39 nkiddamu omusango guno guli mu counts 39 ng'ezimu zigwa mu crimes n'endala nga zigwa mu crimes against humanity. Wabula munna Uganda suubira bino ebintu wamanga mu guno omusango ekisooka omusango ogenda kutaaningira ku Museveni. Nkiddamu oyo agenda kujjuza ttooyi eyo. Ettooyi gy'atambulirako agenda kugijjuza. Okitegera ali atandise ddano gijjuza kuba akimanyi. Atandise okutta another same way down. Mwe mubeere mu barracks mubeere mu basement nga mutulugunya abantu baffe ono agenda kubatta. Ali ku desperate moment alina okudduka omusango guno kati ajjawo obujulizi atandise okutta abasemwayo abawe. Munna Uganda totya Museveni. Omwana wa People Power totya Museveni. Kyagenda okukola ekyamaanyi kyo kye yakoze ba Bobby Giant. Ajja n'akuwamba n'ateekawo bukamera nti gundi tumwambye atiise abalala agenda kumala akuzza akusule ku poliisi. Ekyo kyagenda okukola ate mbabuulira nayo fighting front. Fighting front amakomera fighting front wotuuka muli kuba enjiri obagambe nti ekiyenje essaawa yonna natukimaliriza agamakomera tugenda gamenya. Okitegera nakugamba ono twamuleetera ekintu kyatategeera amaze ebbanga nga asiriwaza ensi naye ensi yonna kati emulinze tulinda musango. Omusango gwo nkugambye omusango gugenda kukyukira Museveni. Count sasa tumwomwenda zonna zavunaana Kony zigenda kukyuka ku Museveni kubanga ekisooka mu guno omusango Kony ekituufu kiri nti tulina UN report nagiba ni kuno video kweri nga bakonfirming nti Museveni yali mabega ga Kony. Museveni yasala abantu beggulu emimwa nga yambibwako ne Nobert Mau okubikkirira. Nobert Mau njagala munjukira ya chairman wa LC5. Okitegera ne yefuula nti agenze mu negotiations ne Kony. Nobert Mau omusango gwaguliko partly naye kugambe guno omusango gugenda kukyuka nga charges zino za Museveni. Number 2 Ongweni yeetwala mu ICC tebamukwata bukwasi yeetwala kati Ongweni ono mukwetwala mu ICC nga Museveni amunoonya kumutta. Museveni wamala okujjawo Kony yali agala kujjawo n'Ongweni nadduka neetwala mu ICC eno omusango guno naddala interesting party yagwo endala Ongweni ono bamala omusalira emisango yali alinda kibonerezo. Mukitegera Ongweni tugenda okulaba bamukomezzaawo ku eno fayiro tetumanyi baakikola batya. Ongweni is a witness ku charges ezo ziri kwezo counts sasa tumwomwenda zebavunaana Kony okuliwo crimes ne crimes against humanity. Kugambye omusango guno gugenda kutwala ennaku 3 bagusale 3 bagenda kuguwuliriza ennaku meka charges zino bagenda ziwuliriza ennaku 3 bamale bagusale naye kugambye omusango ogwo gugenda kwata kiyenje ekyo. Omuzungu tozanyiranga ku interest ze nakugambye eno kooti bagiteekawo kunyigiriza ababava ku interest zaabwe. This is a tool of operation ku bazungu bano. Eno kooti tekwata ku bazungu. Tewuli kuli ya Amerika nga bamututteyo, toli uli ya France nga bamututteyo, toli uli ya Bungereza ate boli waga nti ono muleke bajja muleka. Wabula ekiyenje kiri mukola mu kikwata Uganda kijiteeka mikono gya Russia, kijiteeka mikono gya China mugenda kulaba tabbu. Nkugambye olunaku mulindwa lwaleero tulina counts 39 mu guno omusango ezimu zigwa mu crimes endala zigwa mu crimes against humanity. Then we bamala okuwuliriza zino weziba ntuufu bagenda kuteeka wali paka Kony bali mukwata bateekewo fayiro endala tulina fayiro mu ICC era eno yebadde etusibye kaakati senga counts zino zikyuka bweziti ne ziddira ekiyenje ekyo kigenda kunnyonnyola ebikolobero byonna byakola ku bantu b'eggulu. Okitegera kati eyo yali mu batiisatiisa nga awambye Alex Waiso amufumbira
eyo nabagambye ekiyenje kati option je kisigaze eryeji kutiisa bantu kyokka naye takyalina option ndala. Option endala gyayagala okukola kyali mu creating the gangs eza Haiti. Kyali mu kola creating gangs ng'ezaali mu Haiti. Kyobola bakino kiddamulira ekitumbavu kigenda kitambulira mu ghetto. Ab'ebivulu nkati muli mu mbeera ki? Tuli mu mbeera ki ab'ebivulu? Alex Sosa mufumbiro wakati nga wambiddwa King Saha atongera ebivulu ebirala. Bino byembagamba tukozesenge emitwe gyaffe. Okitegeera? So, muna Uganda, esawa si ya bivulu. Sawa ya kutereza nsi yaffe ngogamba muna Uganda tutugenda mu protest vote ye kutasa. Esawa eno tewali bivulu ebikuyambira muna Uganda. Tugenda mu protest vote. Ensi yonna nemaze okukulaga nti tuyunitinze nammwe, tuyimiridde nammwe. What next? Muli mu ndongo. Mukuba bivulu. Amagezi nze ekyo kibalekedde. Ayina amagezi ategeere omusiru asigale nga musiru. Okitegeera? Muna Uganda tugenda mu protest vote. The world has united behind us. It is rallying behind us. Kitegeeza ki ffe tukulembera olutabaalo luno. Ffe tulukulembera. Twagala tumaliriza akamanyiro k'abatuusa abo mu Uganda awo. Ate tukikola kati. Senga kitulema omutuusa agenda kwata Uganda agiteeke mu Russia. Nkiddamu. Senga kitulema kati omutuusa agenda kwata Uganda eyo agiteeke mu Russia. Mudde mu bivulu. Okitegeera? Mudde mu bivulu. Yesawa kati. Yesawa tumalirize. Yesawa tweddize ebyaffe. It is now or never. Abasajja bakulaze n'omusango kino ekiyenje kyennyini gwe kyalooka gukitaaningidde. Ate ensi yonna eri mabega gaffe. Nkiddamu. Ensi yonna eri mabega gaffe. Ffe tudde mu bivulu. Okitegeera tudde mu bivulu. Then we tunaavaayo tujje tukabe mbu batunyigiriza. Yesawa protest vote yekaabe. Okitegeera? Ekyo ekiyenje kigenda banyigiriza wonna okubatwala mu ki kibatwale kubanga kugambe kati ekikitaasa kwekalakaasa chaos nga tunasemberera akalulu chaos senga kigifuna kyovola bakikutte bino ebiri byenkoola kibireeta ku kitwe bikolewo embeera yonna tetugenda kuwa kyoyagala naye ate ogenda funa kyoyagala. Nkiddamu. Tetugenda kuwa kyoyagala kati naye ate ogenda funa kyoyagala. Nkiddamu. Ogenda kufuna kyoyagala. Batuusi mmwe tukoya akamanyiiro kammwe. Yesawa muna Uganda ogambe wandiika nti abatuusi muti. Abatuusi mufulume Uganda. Bagenda kufuluma Uganda ejo. Bagenda kufuluma Uganda. Taddamu kubatiisa ekinene nnyo kyasobola okukola. Kuwamba nalaga nti awambye n'akuteeka n'akasuka mu kkomera. Nkugambye fighting front. Eyo fighting front. Twagala ku time tufulume buli wamu. Tulabe omutuuso oyo wasobola otukontrolinga tukirabe. Tukirabeko. Kati kyova abessawo eno buli kyakola kyonna kimuddira buddizi. Ateze bibbomu tebikyamukolera. Alese ebirwadde bimuddidde buli kimu kimuddidde. Kati ekintu kyasigaza option yokka ya kuwamba na kutiisa goleme kusituka naye nkugambye olunaku mulindwa lwa leero mulinde omusango guno mugenda guwulira. Nkulinde gumutadde ku bunkeke media international media zonna zimuwujja. Kakati yakola atya alina kujja kutiisa nkampambe wayisa mufumbira international media zisobola okukyukusa mpambye eki opposition figure mu Uganda. Mukulu baganye bali ku musonga ya Ongweni. Nkugambye omwana Ongweni oyo agenda kuzaala Uganda omulundi ogusooka. Nkiddamu. Twaba protest voting nga tunasituka. Ongweni agenda kuzaala Uganda omulundi ogusooka. Ongweni is ready to confess. Kyekyamukomezaawo ne bamuzza. Era temwewunya nga bamutadde Ongweni. Temwewunya nga bamutadde kubanga ebikolobero eyabibatumanga ye Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Tuyina UN report confirming nga kino video kweri nagibakolera. UN report weri nga confirming nti Museveni was behind the killing in northern Uganda. Tuyina video etambula bagita the silent genocide in northern Uganda. Ejjayo ne confirming nti Museveni yakola ki ya sanctioning ebikolebere ebyo byonna bibakola ku bantu. These are all crimes and crimes against humanity. Guno omusango guli mu counts 39 zonna za Museveni. Zonna za Museveni kubanga obujulizi obulumika Museveni webuli. Then yafe egenda kujja anga bakuba bukubimbwa jeke. Just watch the space. Tuyina ennaku 3 mu guno omusango. Nkiddamu. Tuyina ennaku 3 mu guno omusango. Kati nze kye nninza okubabuulira tugenda kuwulira non stop consecutive 3 consecutive days oba bagenda kuwulira then basetinga olulala then bagusale. Kye tulinze. Naye nkugambye guno emisango Museveni gye yalopejawo crimes counts 39 zezo bano ddala kituufu Joseph Kony ye yabikola. Naye nkugambye obujulizi tulina obumala. Oyo agenda kujjuza toy. Agenda kujjuza toy. So yesawa abana ba mama twetegekere protest vote. Democracy and human rights was sparking. Once they spark, the world is going to unite behind you. Ngamwe mukulembedde. Ebyo nabyo byali mukola bikomedi bye. Mwalemesa abantu okunominatinga. Worry not.
twagala kukyusa president webikyukira. Alright, nkulisayo nnyo yonna gy'obadde webali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Okwongerezaako tugenda kubeerako ebimu bye tuwatanyamu mu ngeri ey'empolampola. Olunaku ennaku eziyise emabega tukimanyi bulungi nnyo abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform saako n'abawagizi bagenda mu maaso n'okuwambibwa nga bawambibwa gavumenti. Tujjukira ekikolwa ekyakolebwa ku Nubian Lee mu ngeri gye yawambibwamu emenya amateeka, ate tutunuulira mu kaseera ke kamu nga n'omukulembeze omulala amanyikiddwa nga Waiswa nga naye awambibwa. Ono nno yawambiddwa ng'asinziira eri e Kanyanya we yabadde agenda mu kkooti okusobola okulaba nga bateekawo embeera ez'okuba nga bafuna engeri y'okutaakirizaamu bannaabwe abali mu makomera, ngeri ki gye bayimbiddwamu. Wabula ono teyaganyiddwa era poliisi egye yamusaliddeko n'amagye ne bamuwamba mu ngeri y'ekyonyonere, mu ngeri eri violent ennyo. Kino nno kyatwalidde omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform era nga yamyuka sipiika w'ekibiina kino era nga ye leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi okwogera ku mbeera eno era n'avumirira ekikole kino ekyakoleddwa. Omukulembeze wa leader of opposition agamba nti poliisi oba gavumenti ekikolwa kyekola ekyokuwamba abawagizi baayo saako n'abakulembeze baayo mu ngeri eri violent kimenya mateeka, era ng'agamba poliisi tewa nsonga nnambulukufu, tewa bulambulukufu lwaki bagenda mu maaso n'okukwata abakulembeze baabwe. Jjukira nti twagambye nti gavumenti saazi eri mu fiya mu kalulu akajja aka 2026 kubanga kengedde batya kye bayita protest vote. Kati balabanga bano we bagenda mu maaso n'okuwamba oba bakawambako tebabajjamu information emala oba gye beetaaga. Ensonga lwaki olaba bagenda kubanga banaaba ensonyi ku maaso basobole okulaba nga bawamba abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform nga kibanoonya ki byama okuva eri mu kitebe. Joel Ssenyonyi agamba nti okuwamba abakulembeze baabwe gavumenti ekifudde mugano, wabula nga ye abawa amagezi okusinziira ku nsonga gye beekwasa nti nno olunaku Yoweri Kaguta Museveni lwe yali agenda maaso n'okucelebratinga omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola parade ku kitebe ekya National Unity Platform wali eri Makerere e Kavule, era beekwasa nti ze zimu ku nsonga ezigenda mu maaso n'okukwatisa abakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Wabula Joel Ssenyonyi agamba poliisi oba n'amagye we gabaako omuntu yenna oba abantu bonna be baagala okukwata okuva ku kitebe ekya National Unity Platform babawandiikire bonna be beetaaga, babasamunalinge bajje bakiike ku poliisi rather than okubawamba obuwambi okubagwirako ekiyiifuyiifu mu ngeri eri violent ne babacunya ne babayingiza kabangali zaabwe. Agamba ekyo kimenya mateeka era ekikolwa kino kye bagenda mu maaso n'okukola kimenya mateeka olw'ensonga nti nno tebalina na nsonga eri awo nnambulukufu eraga lwaki bagenda mu maaso n'ekikolwa nga kino. Kaakati wano woolina okubuulizibwa lwaki gavumenti egenda mu maaso n'okuwamba abakulembeze b'ekibiina kya National Platform mu kaseera ke kamu ng'omusango gwa Joseph Kony gugenda mu maaso n'okutujjira mu kkooti, bagenda mu maaso n'okuwulira hearing. Naye nagambye omusango guno guli global, ensi yonna gutunuulizzaako amaaso olw'ensonga nti gulimu ebirumira bingi nnyo. Kigambibwa nti ebyagenda mu maaso obyakolebwa mu mambuka ga Uganda okusanjaga abantu, okutta abantu, tekuli ku Joseph Kony nga bamu we bagamba nti wabula bino gavumenti oba abamu ku bakulembeze abali mu gavumenti bakwinamu omukono. Kati ensonga lwaki bali mu kusattira, era kino kyandibanga kyekuusa ku ky'okuwamba abakulembeze b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Ate ku sayidi endala abasinga bagamba nti oluvannyuma lw'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okutalagga mu UK, kino kyabatiisizza olw'ettutumu lye yafunyeeyo olw'ensonga nti buli wavaayo babaako sanctions
zibagenda maaso n'okukuba ku ba government officers. Kati kino nakyo kibeeraliikiriza era kibataddeko paniki. That's why olaba nga basatira bagendagenda maaso n'okukola ensobi nga bawamba abakulembeze b'ekibiina kino. Ate abamu basinga okuwamba kyetegereze be bamu ku beesimbyewo mu bifo ebikola division ya Kampala. Kakati bwe baba nga bagenda maaso n'okuwambibwa kaba kabonero akalaga nti nno bagezaako kutangira jjukira gavumenti yeeyagaliza ebifo byonna ebikola ebbendebwendo ly'ekibuga Kampala. Kati nuupu webanga yebitutte kitegeeza nti tebabanga bali favored. Kati balina okuwamba bano bonna bagenda kubanga bayisimba ku bifo ebyo basobole obbaggalya batuuke ku lunaku olwa 2026 akalulu kagenda okukubibwa nga bali mu kkomera. Jjukira nti no buli awambibwa kizibu nnyo okuteebwa ensangi zino. Abasinga tebatwalibwa na mu kkooti. Kati so y'ensonga lwaki gavumenti eri ku panic ate ng'egenda kukoleramu ensobi nnyingi. Oli ku UG Updates TV kosenza oba ng'otuwuliriza gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo nammwe abali ntala w'amayanja yonna buli nsonda y'eggwanga mwenna batumiddeko nnyo mweraba.